Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye n'asiibulula abasiraamu b'emmende ekiri mu disitulikiti ey'e Wakiso ng'ebitafutafu eno babikwatidde mu lubiri lwa jjajjaawe Ssekabaka Kalema Emmende nga byetikkiddwa Naava Kaana. Omukolo okulembeddwamu jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge Kakungulu nga basaalidde ne Ssekabaka Kimera Dduwa nga gwetabiddwako ebikonge eby'enjawulo okuva mu busiraamu, gavumenti ya Beene n'eya wakati. Okwebaza Naava Kaana olw'omulimu gwakoze si ku lubiri luno lwokka naye omulimu gwakoze okulaba nga embiri zino oba ebibuga bino bibeerawo. Omulembe gwe tulimu abantu bafuuse ekizibu, balowooza nti empya zino oba embuga zino zakulyamu busumooni, naye akoze kinene okulaba ng'embuga zino zisigalawo. Omulangira Kasimu Nakibinge asinziddeyo n'akwasa olukiiko olukuuma eby'obugagga bwa Ssekabaka ebyapa ebiwezeeko yiika 31 okwewala abasaatuusi abazze beesoma n'okutunda amasiro gano ng'akuutidde abantu bonna okulabira ku Ssekabaka Kimera babeere abeesimbu, ab'amazima era abateetiriranga lwe bajja okukuuma Obwakabaka n'ebifo byabwo. Ono asekeredde baayise abeenoonyeza ebyabwe nga beefuula abaagala ennyo Obwakabaka n'okusinga bannyini bwo, n'ategeeza nti bano banyakuzi bennyini. Bano abawugi b'obunyama yeetaaga n'akasajja akamu akakulu baalina ogote nga bajjawo Obwakabaka. N'ogamba nti luli wasanyuka nga mubujjawo, ogamba otya nti oyagala Obwakabaka okusinga ffe bannyini bwo. Naye olw'okuba abantu banoonya nnyo ebyokukwakkula n'okubuukira ebitabakwatako, tubeewaddewo nnyo nti baagala Obwakabaka oba obukulembeze okusinga abadde basobola okubulabirira. Mohammed Mayanja Kibirige nga ye ssentebe w'akakiiko akakwasiddwa ebyapa bino annyonnyodde okusoomozebwa kwe babadde basanga nga n'atali mulangira ajja ne yeerippa ku ttaka n'amaliriza ng'alitunze nga n'abamu bakyattunka nabo mu kkooti. Genda okuwulira ono yeesenzezza wano, ono yatunze wano, ono yagenze eno, kwegamba nga emisango gyaffe ndowooza mu poliisi yegimu kugibadde gisingira ddala obungi. Naava Kaana nga ye mukwanaganya w'abalangira abambejja n'Obwakabaka ayanjulidde Omulangira Nakibinge enteekateeka ey'okuzimba bbugwe mu masiro gano n'okugafuula ekyobulambuzi, kyagamba nti ekijja okubayamba okugataasa ku beesomye okugatunda. Twagala kuteekako ebyobulambuzi, okuteekako ebifo ebisikiriza abo ebyobulambuzi mu Uganda awamu ne Buganda yonna. Yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'amutikka ettu ly'Abasiraamu era n'awera okumuweereza awatali kumutiiririra naddala ng'akuuma ebifo eby'obuwangwa ng'ategeeza nti kye kiseera okutereeza ebiwandiiko kuba embiri nnyingi zibadde zikuumibwa mu mannya ga bannaalinnya nga bwe bafa abaana babigabananga bya bwannannyini. Muntu aliddayo okukwata ku kyapa ekiwadde okusenako Jiiko yaalyo. Ffe tugenda ddikuuma obutiri buli kubanga obuzibu bwe tusanze wano mu lulyo olulangira ebintu eby'obwannannyini abalangira babigatta n'ebyamasiro. Bano baweze nti baakulwanira ettaka ly'embiri n'okugira abo abaagala okumala gaziika abantu baabwe mu masiro nga kyakuyamba okumalawo entalo nga ze twakulaga emabegako. Bannakigwanyizi babadde bakola emisana n'ekiro. Wale nnyo entalo ezireetebwa ku masiro kubanga amasiro sirimbo. Abalangira n'abambejja balina okuba n'obuvunaanyizibwa okugula ettaka lyabwe baleme kutunda byabwe basobole okukola ebijja byabwe. Ezo zenkana zemulaba ku masiro ti oli olujja nagajjajjange bamuziika wano olwo ng'ayagala kusalako Jiiko ya ttaka. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV agaleero.